Yanate Bumala Studios, Bumala Films, Angels Film Production, okubeera banywereza ddala entandikwa nate. Akyali gy'olidukira ddala misinde etandise bagiyise makula. Lwaki bagiyise makula? Twagala tujoote buli onagamba butereevu wano ku Moon TV nateera nga wali wetuli. Ziba z'abaana abafa abaana Naluyima Grace ng'akwerezanga amakula mu firimu eno. So nga ate Seremba John mwana mulenzi ng'akwerezanga Lugonvu. Saagala osobwe biri mu ye David ng'akwerezanga Kaweesi. Ekyali ntandikwa mwana mwana Nansamba Kevin ng'akwerezanga Anita. Zaina Lukoda ng'akwerezanga Nalongo mu firimu eno Zaina Lukoda. Songa Nangonzi Martha mwana ng'akwerezanga Nisha. Etandise era egenda mu maaso. Nanga butereevu okwatanga ebiseera. Kati tandise n'amaziga. Amaziga gaaki. Mukazi wattu ali mu nnaku. Yali alina gw'aliriddemu ebizibu bye. Abakyala abo bona babeera mu maka ng'ogalaba gatemagana naye ng'emirembe temuli. Era n'osanga n'abaami nga babeera mu maka nga buli omu ageegomba naye ng'omwami atudde ku lukato. Yategeeza mukwano gwe munnange ekyaddala leero biganye. Ekyaddala ngezezaako okuwadaawada mukwano biganye. Amaka mazibu. Amaka mazibu. Mukazi wattu alaajana kimu nti biganye. Tukyatandika butandise nagamba okwatanga ebiseera. Ekisoko omusajja yali asula waka takyasula waka. Era nakati teyasuze waka teri kirumya mutwe bakazi ng'ekyo. Ng'asuze mbuliri yekka ng'omwami taliimu. Yatandika mpola mpola nga tukayana kakati takyasula waka. Kakati bwakomyewo ku makya. Ne mubuuza bulungi nnyo nga bw'onoobuuza omuntu owuwo. Ne mugamba wasuzeewa naye munnange. Abadde ng'okunziramu nansambirawo nampeerawo empi. Nangamba mubuuzanga ani gano amaka gammange oba gagitange nambalulirawo. Omusajja afaanaganako bw'atyo. Ekyatandika butandisi. Era nga saagala gisobwe bagiyise makula firimu eno etandika nagamba zonda ku Moon TV. Nateera nga nkutegeeza nti woli wetuli. Musajja nga tagenda kusomoka. Byamusobedde mukazi wattu eka ne mu kibira makula. Era nga siina kyenyinza kugamba munnange ate njogere ki? Siina kyenyinza kugamba. Musajja Kadi ono engeri gye giri yalinamu Kristo mu mutima gwe. Yamugamba abasajja abasinga tebabakuumaana bigambo. Osabako osiibako. Ogendako emutundu eyo n'obeera eyo n'osaba. Kale sikugamba nti oba namuba. Omusajja n'adda mu layini. Twamala ebbanga. Sikugamba nti oba nagenda maaso n'omukyokooza. Twamala ebbanga nga mutuufu tuli mukwano omuyitirivu. Naye okuva lyagenda maaso n'otandika okukyuka yakyuka mpola nga nnenya ebintu zifumba mmere zimanyi zoozango yezizigolola. Ekyali ntandika era nga tugenda maaso. Kubanga taata w'omwana. Muzimanyi simwalira na buliri kakati mutuufu kuba taata w'omwana. Ate atuuka atogenda maaso n'okubeera nga nnenya emisango gye simanyi. Ekyali ntandika omanyi abakazi beebuzanya amagezi. Omusajja n'otandika omubuza emirembe bwabula nga ate otandika okuwoloma. Kakati teyalanga buliri, teyafumbanga kamere, teyakolanga buli kimu, agezaako bimuyitiramu. Kati amaano we gamala okujja nga alyoka ekyokukola. Era mukazi wattu agamba butuufu n'omusajja byonna bye yannenya tebyali bituufu. Kuba buli kimu nali nkikola. Ye mwana mala makula ekyatandika. Naye ate kati kino kyakitandika ddi? Kakati kyokubeera nga kukuba. Eri twalengera mwana mulenzi alinako ne gyali nga naye alina omwagalwa amulumya omutwe. Ono kwe kumubuuza omusajja akitandika ddi okubeera nga akukuba ng'akuyisaamu amaaso. Tetumanyi munaye emize gy'abakyala abasinga. Abasinga balaba ngoye ne balaba n'amayumba ne balaba na bikomera naye tebamanya bizibu bibeera mu mayumba. Ng'obulamu bwakweriya. Kati mukazi wattu annyonnyola.
batandika mpola ng'obulamu bwakweyiiya abasajja gye bali nga tawa mukazi kitiibwa era ne wabayo n'abakyala nga tawa mwami yenna kitiibwa yalowooza wa kitalo so nga ate alina kuba wansi wa musajja kakati ye batandika mpola ng'omwami tayina kati omwami bwe yazifuna amusiibya ku miggo era tambalamu ka buntu gye bali abasajja abalungi nga takubaako yadde omukazi oluyi naye ng'omukazi amufuukira ekizibu n'amufuukira ekyambika kaakati ono ye gwe yafuna kuva dda nga si mwangu abakazi abamu bye baagala ababayo emirembe baba tebabaagala yamuga kati kakkana nze kyemmanyi bwona ogenda mu maaso n'osaba mwami Kaweesa ajja kukyuka abakyala gye bali abategeera omusajja kyeki n'abasajja gye bali abamanyi omukyala ntakwonwako naye kati ebintu bijja ne byekola vice versa Amigo Kawulo najja afuna omutuufu omukakamu kati ate omukakamu najja afuna bwe bitu ebibeera Amigo Kawulo najja afuna omukakamu naye ebbuba lya mwami Kaweesi yamugamba nkubulira abasajja bonna balina ebbuba naye ebbuba lya mwami Kaweesi nze mutuufu sikyalisobola omusajja akola bulabi nga bakubidde bukubizi kasimu oba mikwano gyo oba beewammwe nalooka kuba mugenda obitegeera ng'amaze okukuba nti babadde beewammwe oyo nno omusajja taba mwangu akubira bukubizi simu n'olwawo gikwata giba miggo ng'embooka 20 ate ku livansi z'abakazi ozimanyi zibanga za nswa nsejjere kati omusajja yakubanga essimu nga lwawo gikwata kibooko wadde ali mu takisi n'aba nga tagiwulira kibooko emmere eruddewo okujja kibooko teri kwala buliri mu budde kibooko kati mukazi wattu agezaako binyonyola mwami Kaweesi yamufuukidde olukokobe kwegamba ate mubutuufu bwenkola ebirungi ninga ate akola ebimunyiiza obunyiiza kyokka nga mpulira muli mwagala mwami wange ne maama andaba kyamulinga esalambu eri ensenke ekyatandika butandisi makula n'amagezi g'enkuwa gakugumira mwami wo kale yamuga amagezi g'enkuwa gakugumira mwami wo munnange nze nkubulira amazima nga ngumiikiriza kikyotalaba Kaweesi mugumiikirize fukamira ku maviivi osaba osiibe Katonda ajja mukyusa siiba saba embeera egenda kudda mu nteeko namuga katolaba nga bw'otamanya nti ebiro ebyokubonaabona gye biri era n'ebiro bino eby'emirembe byaliwo naye kati wamanya bino ebinajja nga si bya mirembe kati woyina ogenda maaso n'okufungiza okwate Saala osabire ddala ewatali kussa mukono nagamba gwagala okuzannya kubira abaabumala ku ssimu eri 0742 772 ne 00 0742 772 00 ng'oyagala otumbula talanta yo tugyebakira nagamba yebakidde bugagga yamugamba munneewennyikire mu Katonda omusajja muteeka eri Katonda buli kimu kigenda kubeera nga kitambula bira wasiwasi akona mukyezo Yesu alokola era awonya abamu balwawo mutegeera kubanga ye mutuufu yayina ekituufu shisha ndose nenkusanga kyekyo kakati nisha ndyose nenkusanga bulijjo mbuzabuza nzabutya ekyalo kino kyonna ndoota gwe nisha ninisha tonfaako pozi okujjako nze sirina muntu mulala kujjako mpozi nenendeku yange ono ye mwana mulenzi gwe bayita ndeku yali ayagala dda mwana mwala ono w'omudomo ogusindogoma ogumulinga ensalika yamugamba weesuneko kuba nze ndeku kenkugamba kuba nze abanjagala naye mbagaana lwakubanywamu tikitegeeza nti kitegeera nze ekituufu nkwagala nisha ekyo njagala okimanye kino kyo njagala okimanye kakati abaala bafuna ebizibu nisha alaba nga agudde ku kizibu ekyetere naawe ntunuulira naye nawe ntunuulira nisha ku basajja abali ku kyalo kuno ani ayambala nga nze ani alinga nze labalaba leeba zenyirira ate enywa nensigala nga ndi automatic atamidde gumukubye mwana mulenzi ndeku kyokka weewunye muvubuka bino biterwa kukula basajja bakadde
ali mu bipale byalaga mwana balandi buli gyamwagala abala balina ebizibu gw'otaagambye nvaako gw'otaavume abaana abo bola bagumira ebizibu ate batomera kati engeri gyekiri ni mwana mala wa ssente omuyala yajjayo akasente lino yagikuwe togaba omuntu yenna teri ayakuwa nesente ngenda kuwa wano kati soka okwate lino olwasa onzize balansi wa bisatu otwale olusanvu kakasente ravungirina naye gwe embwa negendereza gwe nkubuulira saagala kuddamu kumanyiira ggwe obedda manyi ogera n'amagezi otegera n'okutegera oba siringi 10 kumbe nga omanya abaala abagezi bwe yamanya ni mutamiivu ayinza okukwata ekizike n'akimu ajjawo 10 aye n'amugamba mudize balansi wa bisatu nekimuggyako era byendowooza kajja kanzungirako onjagala biki gwe toddamu kummanyiira genda gye munyola agi wamuwaziri bagwe ojja kumma endegera nno kati era olusanvu lwenkuwadde oluyita lutono gwebaesera enaku zino yakoleza mukiwatonga mazina okitegedde nze sente nzirina nina sente gumukubye negumuleka mukubiro taata yaleka ekibanja emutiyana kuliko amajaani kuliko emwanyi ngenda kukuwasa nkuteeka emitiyana tweyagale nga teri akukuba ku mukono gwekyobomanyi nkwagala nikyankwagala teri mukazi alina omudomo gwansalikanga gugwo ye lwakuba ennyindo kale sikasale naye onyirira kankubulye sinze shisha nze nisha abadde amuyise shisha byonna byebimu era tewali njawulo yafa neyasika shisha nisha nenika byonna byebimu toma 10 teyaviiramu awo n'alusika olaba abaana abaagala sente 10 teyaviiramu awo nalo n'alumusikako gosaaga n'abayo yajja ku kibuga bigula maama bigula maama kambiguliramu mutima wowe akaana ako kanika bannange kanako bannange nikunzimanyi sisa nkwagala sisa onyirira olinzisa ekyatandika butandi ova nkyali myaka egibuzibwa gyenva adde manyi tinasuka 18 ovaawa ombuuza ngaani mbadde manyi nasuka emyaka 18 omusajja nga wakeera n'owasa omukazi ng'alina gy'agenze nga tagambye n'omubuuza n'akuddamu ebyo ngamba maama wange laba tugamba tukuba abakazi naye abakazi kati sebo yamugamba mbu yasuka 18 nadde ngenze wa maama mukyalo maama yafudde tugenze kumuziika gwe nnyaba ogenze ku beach yawasa omuwala bano abawala abato abajeewulira mbu simanyi asiga lipstick omwana egumbeera ng'ensalika n'alaba nga kyakitalo nga nze musawo sokolindeko wadde yagala nzijendabe maama wo mu kitanda ng'akyali mulwadde nga nze musawo oba nze agenda omulemesa obutafa wulire omukazi sebo oyo si maama wange maama wange gyali bw'aba yafudde yafuuse mugenzi kyawedde teri atagenda kufa ate si yasoose ate nze nagamba sigenda gendayo negamba nze ndi kubya ngenda ku beach era tomantaalirako abasajja abawasa abawala abato nga totegedde muwala akigolina kuwasa naye era ono tukiraga ndi musajja mukulu ye Lugonvu omanyi okubeera nga yatomera n'amenyekamenyeka n'agoma n'okugoma naye mutuufu mazima ddala bweba nga bawo mutuufu afiiriddwa maama wani anaamubudaabuda faayo omuwa obudde bw'omusajja bamuwa obudde omusajja tebamumma buli kimu kyayagala omusajja ne waba akunyizizza obaako kyokola okulaba nga ensonga zitambula sokulindeko ensonga ozimaliriza naani okufa kwa maama okwatagana ewaani biiki yange gye mbadde ndaze gwe ssebo mbadde ngenze na mu birthday oluvuddeyo nengenda mu birthday nenaddadde sooka n'okumaliriza biiki ne birthday ndyoke ndowooze ku bya maama nze tombulira kasasiro twakoowa okusanga nyazaala osanga amalaalo balina eŋŋombe eyo nga nazaala talina kye yamukola naye peer groups zibabeera nazo abaana abowala zibuunoona
Gwe mukyala. Mukyala Lugonvu. Nzenza. Ye gwe Lugonvu. Okimanyi nti bwe njogera ku maama wange njogera ku maama wa Lugonvu Nazaalawo. Gw'ogeraageranye ne birthday. Yasoose. Yasoose okufa. Oba yasembye. Ate n'ekirala kankubuulira ekintu kimanyi. Kale nkubuulirako nga mwana. Omuntu bw'azaalibwa akula n'atuuka mu myaka nga gy'akufa. Oyo yabadde wa kufa. Abadde wakola. Omuntu bw'azaalibwa akula n'atuuka mu yamugaa naye ng'okyuse nnyo ko ye nibwe kyo bwe kibeera. Era omuntu bw'azaalibwa akula n'afuuka ky'afuuka n'ava ne wabazadde be n'agenda n'atandika obulamu obubwe. Kati nange mbala ng'omuntu eyakula. Weetunuulira embeera gy'olimu. olaba wenkana bw'otyo kati olwakuzaala. Olaba wenkana bw'otyo kati ate olwakuzaala. Si gwalina ennyindo ekulinga engolo oyo musajja yamufumbirwa. Bino etugamba ntuwasa abanyirira asimanya alina ebbeere mutima gwa mbogo. Nze omwana oyo bannange ennyindo ey'akasaale zesaagala balaba talina kabina. Olwo omanyi mwogera bingi ne mukwana obubina n'ebitumbuwa n'omudomo gw'ensalika kumba otutta ekiwemmenneku. N'era nzira nkwewuunya. Yamugamba naye nze era nkwewuunya. Wasobola byonna. Olaba wasobola bino byonna nga maama nga afudde. Nga baali badde bajja okunsaasira. Nga n'abadde bandibadde okunsaasira abandi bajja bakusanga afazaali ewaka. Naye maama wange n'afa n'ogenda ku biiki n'ogenda ne mu birthday ne nkugambako n'olagaanyo nti oba olwobwenkanidde wano. Kati mba nawasa mukazi ki? Olunaku lwavaano twatandika otegeka emikolo gyaffe. Gwe ssebo olunaku lwavaano ogenda simanyi ku nnyoko simanyi afudde. We twatandika otegeka emikolo gyaffe egya birthday. Kati nga ngivaako mbu simanyi ngenda ku maama we yafudde. Ekyo kikafuuwe. Neetaaga nakuwummulamu sookondeka. Nze tomalira biseera ennyumba oyinza okugamba gy'ayingira ye yagizimba. Ekyagenda maaso n'entandikwa nagamba okwatanga ebiseera. Ine Mukama Katonda. Lwaki wankuba omuggo n'ombonereza obwenkanidde wano okumpa omukazi ono? Omanyi Katonda akuba emiggo. Akuwa omukazi nga yakuba omuggo ne gukumenya omugongo. Ng'ogwetikula muganda wange. Lutalo. Sina kyakola. Sina kyakola ate ye mukazi wange. Ate gwe nawasa Katonda guwampa kamulinde mugumiikirize mu masajja tugumiikiriza. Tugumiikiriza. Naye yagamba kagumiikirize ekyewunyisa tamuzaalangamu yadde omwana ogumuguti. Tamuzaalangamu yadde omwana. Katomamba ngumiikiriza kiki ekyo? Akanyagwa kujjuza kabuyonjo nakumulira mmere etalina makulu nakumujolonga. Omusajja oteekwa okuyimirira ng'omusajja. Omukazi naye alina ekitimu agwa. Ekyagenda mu maaso nate n'entandikwa makula ye firimu gye tulaba olunaku olwaleero. Nagamba okwatanga ebiseera buterevu wano ku Moon TV. Nagamba tuba ne bannaffe ababuloba Technical Business and Vocational Institute. Nga bali mu Kiwesanga Wakapako Police kilometers 13 okuva ku Mityana Road basomesa mirimu gya mutenda gya mikono. Kati mukazi gwe wakatandika osimu n'ennyumba nasookedde eri mu store kati nga njagala maliriza egy'ekyungu then nzije maliriza ennyumba. Wadda woli ewaka wowe ddala ozunze mbasajja bo. Wadde ngeze meeting y'abakyaki wano kyaki wange yeefugawo. Nga njagala kungira entegeke then soko lindeko kwegamba. Mbadde ntereeza ano ngende ngire n'eri nsobole okubeera nga kwegamba buli kimu kutuma kitumu oli ate abulirirwa kugambe maama leeta emmere. Kati yamutabukiranga omukazi ono. Kituufu waliwo abakozi byolaba nga bakola ekintu nga tekijja nga alinga alimu ekiwuka. Nze ate nkugambe ompe mmere ompe mmere tomanyi nina okulya. Kugambe ninjalira obuliri nga tomanyi n'okwebaka kubanga bye bituletesa abakazi. Kukutegekera n'afaayo gy'emirimu kali naye n'okwasaganya emirala. Kati waba tabikoze aba mukazi nabaki oba wasa muganga tekakika kikakati yawulira nga bimutabuseeko naye nga alina ensobi z'akola nga ye. Abaana ab'obuwala bakola era ate ekyewuunyisa abasajja tebeerabira. Okyakola kyawo. Abasajja tebeerabira. Yali atudde ayimiridde n'amugamba okyakola kyawo era amugyawo bulambalamba. Tuddako ne Naalongo yali azzeeko ewa jjajja Omulubaale. Jjajja ono Omulubaale gwe bayita jjajja Lubaale embeera. Jjajja azize kwebaza enkonge ya mukulu munnange Naalongo yavuddewo. Bannange yali azze kwebaza
mbu enkonge yavudde mu kkubo lyabwe nyazaala waabwe yafudde. Ono maama mwana Anita gwe twalengedde yagamba mbu ava ku beach ajoga omusajja n'amukunkumula n'amujolonga. Maama ye mulogo. Maama gy'akoma okukologa omusajja bamukologa ne bamuleka mukasala kkubo. Kyobona omukazi amujoga asobola n'oleeta abasajja mu nnyumba n'amugamba mukwana abasajja oleeta baaki yena ennyumba nalimanyi yaffe. Kati kyekika ky'omusajja kyalina kumbe bamala mukologa ewa Saalongo ono gwe bayita Lubaale Embeera. Yamugamba yanguwa gosooka yebaze bajjajja bakoze ekyamaanyi. Kusiguukulula enkonge yabadde efuuse enkonge Banyazaala bano bayambako nnyo batamanyi baabwe. Naye era Banyazaala batera okukafiiramu ng'asanze wano Nyazaala w'omuwala nga si mwangu. Kyobula Nyazaala maama wa Lugonvu yafa n'omwana n'atagenda kuzika kuba abaana bakimanyiri banyaabwe si bangu. Ekyagenda maaso n'entandikwa naga butereevu wano ku Moon TV Nateera nga wali we tuli. Yebale mema. Akati chairman akuntu. Ntose nako kona kembi yange eri. Nasuweyo kanyego ninga bakati muliwo. Soko yingire. Bama sigena kutuwa mtwangu. Mmejitumidwa jamaa. Bado bakwagala bambi mugwange. Waliwo obuzibu. Abuzibu simanyi oba waliwo bate wali naye nga chairman akuntu. Toyina kyolabyewo nti oba abantu nti bawandikawo emisango. Sinabenda byewo. Ngoya chairman ngambe binga mukuru omuntu kire ajja kuwano tubeeko obusongasonga bwetugayaga. Kakati kati amusimanyi busonga ki mwana muwala bakuntu kale oba chairman yantumiza kamalirize chairman yamutumya asobole okujja bagaye mu nsonga. Omwami alabika yatuuka nga akooye ng'alaba omukazi ono tajja musobola ate yamugobagoba dda n'alemera ewaka. Abakazi abamu bwe babeerawo abamu nga balina ensobi afuuka nkonge nga tavaawo. Abeera kanayo kyani nga takyusa teyeetonda takakkana nga yafuuka nkonge y'awaka. Kati chairman yamutumya kuba omwami yamala n'agenda ewa chairman. Leero bajjajja tebasiimye. Lowooza abajjajja tebasiimye. Naalongo obadde oyitawa. Naalongo baabo obadde oyitawa. Obadde oyitawa nga abajjajja tebasiimye. Bajjajja tebasiimye wadde. Basiime baaba. Naye era bakebedde. Kale kiki ekibadde kisinza okuleeta? Jjajja omuko oyo abeere nga omwana nga amunywezezza mu Wulira aloga muko. jjajja. Omwana wange Lugonvu omutima gubeere nga gudde eno waffe. Wulira Nazaala yennyini yaloga Lugonvu ali wa jjajja Lubaale Embeera Saalongo. Okubadde enkonge eri yasiguse. Kati enkonge eri engeri gye yasiguse ya maama we oyo Lugonvu kumenya bumenyi mu jjenjeka lweyagala agonde ng'asigalamu kasalira ddala kkubo. Owooza musajja lwaki ali bw'atyo tanyiga omukazi yaboggola kumba abakazi balogo abalina bamama bwabwe balogera gye balogera n'abatalina ne beerwanako okulaba nga abasajja babafunza. Kati Nyazaala yaloga agamba buli kamu omwana kansaba akamuwe nange sente zampeereza buli 15 ez'omwezi aleme kubeera nga yeekyanga. Bino ne tuba n'obusente ne weeraga bakwatamu n'okiwulira n'agamba gugu bakwatamu gende wa Saalongo gwe bayita Mukasa. Naye abakwatiremu bakitegeere. Kaweesi buli gy'anaakoma okubeera ne makula ebyobugagga gye bigenda okweyongera. Njagala agende nga buli kyakufuna awanze. Waaye Agende. singa Kaweesi avaako makula buli kimu ekya Kaweesi kiba kigenze. Ate Kaweesi akyandabirira. Wangi Ali ku makula yekka nange njagala andabirire. Mwana wa mwannyinaze andabirire. oyagala makula ave mu bufumbo bwa Kaweesi? Ne Kaweesi alabirire nze. Nalongo weeyagaliza kale kati okalaba kano kwata na mikono ebiri Nswasizza ebiri jjajja. unyweze Kaadi aba ateekamu ekigali yamugaa kwasa emikono ebiri. genda otulise obufumbo bwa Kaweesi. Kaakati ng'atuma emmandwa zigende zitereeza obufumbo bwa Kaweesi. Kaweesi obufumbo budaaganadaagana era ye maama we omwe alabike ow'amakula naye ng'obufumbo bw'amakula buyugayuga
wabula obufumbo obulala obwanita bulabika bulitana ti bw'oli bamulogadda Kaweesa ye muzibu ow'okuloga mulimu abasajja bootaloga muganda wange nga gy'okoma okumuloga akanya kufuuka kizibu ekyagenda maaso n'agamba budde bukaba okwata butereevu sobya munda mulimu akadagala n'amugamba n'ekiraato sobya munda mulimu akadagala tutokoli nsobi kola genda okokoole buli ekimu genda okokoole bamuyita namunkokoola kokoola kyonna kyonna ekibadde kiremesezza embeera tolisobya ate eddagala tolisobya ekyo kyenkusaba lino lugogo n'amwa lino baliyita lugogo yejjajja ligende ligogole buli mbeera yonna olembeke lujjewo genda olembeke buli kyolembeka nga kijjawuwa abasajja gye balinga baloga akuwa lugogo nga lugenda lembeka ssente ogenda kufuna ssente empya n'enkadde bagiriire wamu ku lujjuliro era embala musaddaako enkoko eyo bagiriire wamu ku lujjuliro kitegeeza buli omu aba agenze maaso n'okuteekayo amaanyi agasobola okubeera nga omusajja ono gamunyweza wabula nziramu nkulabula eddagala eryo tolisobya ate n'ekirala laba obivuddemu byetaaga muwala wange byetaaga omuwala we yennyini mulagirira jje oba musiru nzije naye oba mulagirire omuwala jangu naye mukoleko kati n'amuwa eddagala n'amugamba gwe genda nze ngenda mukolako bwe kimu kigenda kutereera toddamu kukaaba nabayaayi toddamu kudaagana nze kimu genda kitereeza si mwangu Saalongo Lubaale embeera si mwangu kati ene wa chairman Kaweesi yali azze nga kyebalinda kimu mukyala kubeera ng'akola kingajja ebbanga lyali ligenderedde ng'agezaako olabula omukazi tava gyali mulimu abakazi bambi ng'oba alina kizibu oba bamufuuyira mmindi oba bamukwatamu ne bamugogola naye nga talaba kaakati mukazi wattu yagezangako ne bigaana era mutaka kwe kujja wa chairman mukyala Kaweesi mukyala Kaweesi wangi cheya webale kujja mukwano ko kale cheya mukulu Kaweesi ono omukyala kati nga bw'atuuse yanje ensonga yekuluma eri mukazi woono mumaze ebbanga chairman neyanziza nnyo okukkiriza okubeera nga njogerako eri omukazi ono maaso gammwe osanga anaawulira bye mugamba ensonga ezindesi wano ziri ezi mukyalo oyo namuwasa omukazi oyo nga bw'onoowasa omukazi ng'osuubira emirembe oba okubeererawo okwagala nga byebaagala abasajja twagalwa nga manyi alina ebirungo by'abakyala abatuukiridde naye talinaamu yadde kyonna kirungo kyonna kyakola kyagamba nti kya mukazi kimufuula omukazi nga n'ebirala byonna omusajja ebisookerwako ewaka nyinza okumala wiiki 2 nga ntaawa butaayi nga teri n'ekimu kyakoze asuula ku nsonda ya buliri nze ensula eno kyali kikutuuseeko omusajja munange ng'asuula eri gw'osula eno ne byafumbye tebiwooma tamanyi kufumba kyekisooka ekirala mukyafu ekyenkomeredde ekitenkanika kyeyamaani omukazi nga muganda wange ekyamuleeta takimanyi aba akosekose mu galumonde obuzibu buba bumaze okujja okwoza tamanyi n'engoye azigubya mulimu ebirungo ebibeera mu maka nga omukazi talina kubeera ng'abyerabira kaakati ebyo abikola atya gwe otabeerako ndi ate gwobeera naye newaasula bamulema okuyonja omusajja ngaazi neefubutuka mu kisenga ninga afubutuka mu kisibo ky'embuzi yadoga ndi ayala owulirya dda agambe nti asiimuule kati oyaba mukazi nabaki ekyo ekisiraani ky'omukazi ekyo njagala kinviira ekisiraani jjukira omusajja ono bamuloga naye ate nagamba si buli gw'ologa ndi ddogo likola Nyazaala yeetenda obulogo yasobola okwasaganya omwalo ly'okujooga omusajja naye ono lwakisiraani kya mukazi alabika si mwangu yagamba naye n'emmoloka zaye kati n'akamotoka kamu ke neevugiramu lwakiraani kya mukazi oyo byonna byenna bimpeddeko bulyamu ate nako simanyi
alirako nekentambulira musimanyi ndi kubunkenge kuba akafa buli kaseera yakyo omukazi chairman ki omukazi chairman ekituufu kiri nti yandikutte kubonanviira andeke sikyagala kumulabako omukazi oyo abasajja batuuka ne bakoowa kulabako yamugaa saagala kulabako kukazi gwe kale wantuuka ate obeera nga tolina baana mu maka kaba kaweddemu bubi wedde baba bakwozaayozamu dda olede oli sikulaapu gwe atalina mpisa kakati ebintu modulo ng'eyo simanyi gye bigenda kuggwera owaayo nvuga bwoti ompita kifuluusi gwe abo mubodagaali ebwonziza eno bwonziza oli olowooza mpita kifuluusi onvuga ngooza ngenda kuwa sente gwe abero ebintu byaffe naawe biraba ekkubo lyaffe olimanyi eryennakawuka sebo kankubulire gwe abo mubodagaali bw'oba ovuga omuntu ng'omuvuga olina omuwa ekitiibwa kubanga yabeera mukamaawo si kunkubakuba mu binnya mulwokuba amakubo g'ennakawuka si makole naawe naalongo nkubuze bulungi naalongo tula afazaali nkutuusa ompe sente zange naalongo tonziba ng'ensi eraba womajja embeera gyeyagala okuntwala naalongo oliraanye wali wa chayamaani oluvaana ng'oyambuka egindi eno enankonge naalongo tonziba onoomala kunkuba kigwa kumbaga omanyi abakadde abatalina sente beekaza ono naalongo teyali mwangu waŋŋambye kubanga komi wali wa chayamaani kaakati gwe amanyi weesasule waŋŋambye nkutwale wasikadde kantambuzewo ebigere sigenda kusasula enankonge enja kwetwala naalongo ba nesente zange todduka na sente zange naalongo wabula yazaako buza omukazi omukulu mu gamesi anyaze abo mu bodagala abodagala balina ebizibu kyobula abamu agamba sooka ozimpe waliwo nekengera tukomewo wa mwana mulenzi ndeko ekigambo ke bayita segawa mwenge ng'akyakutte ng'oli muvubuka okaddiwa totegedde yena atambula nagalaala amagulu anagama nage tukyagenda maaso naalongo bamugoba kuleeta 2,000 za booda genda okuwulira kumba omutamiivu yagweringa alowooza oba babbi naalongo yamwisaako akaboodabooda k'ebigere naalongo booto bodduse abe yagezaako mugoba nga naalongo amukwata naalongo booto bonzibye naalongo kyonolaba ojja kiraba nze abo mboodagali tebanzibe sereza abaana bange tebannamalayo school fees nkuvuze bulungi nenkujja ku lwekasanje tuzze ku lwentebe kati onzibidde ku lwekampala mbodduka nankonge naye ojja kuntegeera sokulindeko kakati lujuuju mbono ndeko yalowooza oba bagamba ye kumbe bagamba naalongo omusajja mukoze yeebuuza omusajja kyamukoze nagego yagala okusenyera bannaffe abamala studios oba bamala films esimu eri 0742 777 200 ginoti ngeri 0742 777 200 osobola okubeera nga obafuna abamala studios mama ndabala ejula yina bwayise naye kankule nenaalongo newankubadde abadde nejula ojja gusasula ate ojja kungulira supa nze nkubuulire ogwange tebaguyiwa yamanya naalongo abeera ali mu kikwaya era akasigalamu n'asalawo akanywa omuntu ng'ali addicted endeku kyemukola ate nga yendeku efirimu egenda maaso nagamba budde bukaboko ate buterevu wano Kumu TV mwenge entanze yakunywedde lwaki onemeramu tonyimiriramu ndeka nze yakunywedde tukyagenda maaso mpolampola naga budde bukaboko ata bigenda kuggwera wa firimu eno anywa n'agangayira anywa n'avaako anywera ddala n'avaako amagulu nga nasobola kutambula olina kunywa mwenge gwamu nalongo nkugoba nzize mu mateeka chairman nzize muki era wano wendi ndi mu mateeka twawukanye mu mateeka wano so mukama wange ensonga zange zeezo mukyala Kaweesi ensonga omwami zayogedde kati ozo omukyala ensonga omwami zayogedde zoziwulidde ozikiriza ani ozikola nakyala ayogere
saagala yeebuzeebuze ng'afukaana aba yesebo nsaba kunsonyiwa nkusonyiwa bityoga muli mwana muto tomanyi byokola sentebe sizze mweru sigenda maaso nakubeera ng'omukazi muwaabira buwaabizi nzize genda maaso namwejjako kuba oyo omukazi mukulu amanyi nti omusajja bamulabirira amanyi ni omusajja bamukolera kino na kino amanyi ni omusajja tebamukola bwe bati kati biki byawoza kaakati waliwo nakyali eyali mukwano gw'omukyalo namugaa sebe ensonga nziwulidde bulungi otya naye mbadde nsaba omugumiikirizeemu koko ye nti otya omunkwasizeko jjonjoleze kale nze mbadde njala mukwasizeeko ko ye nonkwasizeko jjonjoleze oba ojja osule nange osule ku nsonda y'obuliri nedda nze nfumbire nga amazzi ag'okunaaba nkoleze nga ngoye wulira ogenda kumuyigiriza byonna ogenda muyigiriza byonna ogenda muyigiriza okuwa ogenda muyigiriza okuwaata omuyigiriza okwoza engoye omuyigiriza okufumba omuyigiriza naye basula mu buliri ng'asuze n'omusajja byonna ogenda bimuyigiriza nyabo nze nga sikwagadde beba n'abalokole banne be yali azze nabo omanye abalokole nammwe mweyitiriza nolaba ensobi ate nogezaako gikwekereza omukazi olaba ali mu nsobi notandika owoza yesu gyobeera yesu yagenda okujja awo omusajja emmere n'agamba omukazi alina okwetereeza afuluuta mu bukazi ate oyo omukazi afuluuta sisobola kubeera naye afuluuta nka genereeta ebisenge ne bijjamu enjatika mukazi nabakyoyo ne baneba ne bazuukanga afuluuta alina genereeta mu nju afuluuta nembeera nga alina genereeta mu nyumba kati naawe onoofuluuta oba onoomunya okufuluuta ye mukazi ayiriko ebizibu bingi ono omukazi wa misoso mingi sinkya si kawungeezi mutaka agamba sinkya si kawungeezi omukazi mwagala afuluma obulamu bwange nakoowa nkukoye naye enyinda ekulinga ey'ekikere mukazi gwe simwagala wange kyeyamaani mukwasiza mu bulungi ekirungi simuyinaamu mwana naye singa abadde wa mwana agamba siva ogenda mugoberawo yamugoba tadda wuwe kale nga nze omukazi atalina mwana ng'ontwaza ku erusiku kyoba namakulu ki era ng'otandikira wootya yamukaa togeza n'osala ekkuba okujja ewange gwe mumanyira abantu kyagenda maaso okuva mu Silvers Production nga bulijjo nagamba okwatanga ebiseera butereevu wano ku Moon TV nateeranga oli we tuli kiyamaani yasiriikirira namugamba mukyala Kaweesi ffe mu mateeka wano tetuliiwo kanya bantu kugenda maaso nakwawula bantu tuliwo kugatta bantu kulaba nga abantu baddiŋŋana era mbadde njagala gwe ne mwami wo mukwatagane mu mbeera zonna abafumbo bonna kyekibali mugenda maaso n'okuteesa naye omusajja mumundekere tugenda kwetereeza kaakati yagamba bannaye kali mugezezzaako nga yemusobola naye omusajja mumundekere tugenda kwetereeza kirungi omanye abakazi balowooza obudde bugenze nga lwayabadda nga kaggwamu dda kaakati agaba bagenda kwetereeza naye ng'oledde bamaze tuuka ku erosi bamaze okuswalaswala ensonga tegonjoddwa omusajja amugeetodde ewange ebintu ng'ebyo modulo naye kaakati mutuufu olaba omukazi ono ensonga olaba omwami zaayo waka nsonga ntuufu siganya abakazi tubaagala naye mutuufu omukazi atuuka okubeera ng'akumma n'emmere n'atuuka neyeebaka eri ku nsonda neweebaka eno n'atuuka nga n'engoye takwoleza talina kyakuyamba aba akyali mukazi kuba ensonga enkulu eyamuleeta gy'asooka okutemamu newaba agolola engoye okufa obufi newaba afumba emmere neya bulijjo okufa obufi naye ng'emmere ey'ekiro mu kiro teriimu makulu aba mukazi nabaki kakati ampalabula alinga walabula embuzi amanyi gyenva oyo amanyire naalongo shia sijja kusasula genda ondoga oba ondoga ebbiri nzikubiddeyo sijja zikusasula aliwo naye kalakasa naalongo kanontuka n'okunzitusa emisinde mugome sinza omukazi omukulu abo mboda gaali ate gwe nja kukuloga oyomena kudda mufuna bakasitoma maama nze mumbeere kuwa boda ankube mu binnya amakubo ge gatali makolo nkutula omugongo sya abyesendezo wa boda abyesendezo wa boda omugongo gunyuma ate gwantuyanirako amanyo kiki njagala takali yange nyawo saagala ebyo byakumbuzabuze takali yange lyenjagala
Lwaki tompa ttaka lyange? Nakapanja onjagaza ki nakapanja? Nalongo njagala ettaka oli nakapanja. Njagala ettaka lyange. Ettaka siri lyoli. Jawo payini wo ku ttaka lyange ko ettaka siri ettaka lyanga. Bane katokwata omuntu. N'omwe ettaka n'alima payini n'atuuka okula myaka 10 Zikanokuwa. Nga abantu. Kati ero liba litya littaka lyo. Bawo omuntu n'alimirako payini emyaka egyo gyonna. Ndaleki. Yamugamba ojja kulako enderera bitogenda kunkola ki? Yemanyi mulogo, si mulogo mulwadde. Abalogo bewagisa nnyo ebintu by'ekisiru ne yewaga. Bigenda kugwera wa mazima wakayingi. Mazima wakayingira mukwano kyokala ate ogenda yanita. Era obizembe wakola luli. Nakugambye sibuzibwa gyenva sibuzibwa gyenda. Nakugambye sibuzibwa gyenva sibuzibwa gyendaga. Omukazi bw'atyo mulekubo mwagazaaki. Bawa kubuuza atya nti ova wamba okole ki? Olaga wanti tombuuza gyendaga tombuuza gyenva. Tewali yadde kajuisi. Ogenda sina kye naalidde tofuddeyo nti okoledde kaakyayi kakabe ka juisi. Yawasa empanga ginne waayo. Omuntu bw'afa. Yawasa mpanga yali amanyi yawasa omukazi. Wakafiirwa maama wonna. Yamugamba wakafiirwa maama wonna ku 2. Sembadde mmanyi. Sawa wiiki. Ntejaisa wiiki otandika okwoya okulya. Namwe abakafiirwa maama mwe muli emmere. Kulira omukazi bw'abuuza omusajja. Nange sete nawe leka kubeera mujega nnyo naawe. Tegekera ddala. Si bujega n'engeri gye kiri nti ogenda teekateekera ddala n'emmere ogitegeke. Nze ngenda munengenda ku byange. Naye walemera ebintu by'okusaaga. Naye walemeramu ebintu by'okusaaga nsibitwe nga kikulu kale. Te ku kamera awo mundoke. Naye wandibadde obaako nekyokola nedda kamera avazaala n'olwoka ogenda. Wabula ondwisa musajja gwe. Zomalina n'obudde. Njagala genda kola mirimu gyange eri banninze oli awo ndeetako olugezigezi lonze nzigyako oluvenge. Omulimu agufuna ne gufuuka omulimu nga ye maama ye taata ye Katonda we. Neerabira nikasobola okukeera enkya nga tekaliiwo kati agenda mbu alina emirimu gy'agenda okukola era tayagala kumanya. Ate nekirambadde n'akatuuka kati ne bankubira essimu bakasitoma nze kanzireyo. Tulinayo ne pate wamma tumala okola tugenda mu pate. Omukazi agenda mu kabaga nga tagambye. Batera bakwatirayo siku hizi ne babakiika n'obakiika. Kaakati ogenda otya ku bupate nga tugambye bbaawo ng'ogamba mbu bbaawo. Musajja wattu bamuloga yasigala mu kasala kubo. Yakireka ate anaakola ki munnange? Atasobola na kufumba mmere. Oddira otya n'oddira omwana atasobodde okufumba emmere n'omufumbiza mwannyinaze. Kati ono gwe baatwalira ettaka ate nnazaala maama wa Anita. Eryendale. Bali mu kufaafagana n'ono. Makula. Tamanyi kwoza. Kali nolaba makula bannange tamanyi kwoza talina kyamanyi kolera musajja kono ndigolo likumbe makula y'oli. Eno maama abwe yeewaga aloga bulozi. Abaana bange toyinza basobola kubanga bafuna abasajja abagaga. Amakula ge namuwa. N'olyoka otuwasa omukazi atalina makulu amakula ge namuwa. Wanyaffe. Ne tufiirwa nnyaffe teyakwata kkubo genda maaso na kujja kakati ate ebyembi bisekerwa. Bombi abooluganda abaafumbirwa abasajja abava mu famire emu. Kati ate bonna nga bali awo makula tamanyi kufumba, tamanyi n'omusajja bamuyooyoota, tamanyi n'omusajja bamukwata bati, tamanyi n'omusajja bamwalira obuli neebaka, buli kimu tamanyi. Kale n'oli naye maama yamukuzanga nakawanga. Ale n'agamba abange bajja kufumba nga bamwe badibira ku lujja kumba akozesa ddogo. Lyange bwoya. Ate ino ttaka nalitwala lyange bwoya tolina kyogenda kunkola nalitwala ogenda kunkola kiggwe. Ogambye kyonna kyogenda kukola ogambye eki? Ettaka lyange era ne payini sigenda mutemako. Ojava ku ttaka lyange. Nja kuyoola. Wala okimanyi nja kuyoola gwe naalongo njola nze sobola kuyoola. Kyogamba gwe kasobola okuyoola. Temwaziika obulogo obubajjudde. Nja kuyoola. Halo Anita. Wanjima. Nga sinnalaba ssente. Kyogamba mama omusajja tunawe kusindikira ssente. Dayina kusoma esi 15. Yeeyisa nnyini mbwanira antabye ebiki twakoowa essaawa eno. Wabula mama leero kino kindekere. Kindekere ajje zisindika lwampaka. Kali yamukola n'amugaa tebannamusindikira ssente ko omwana ndiba ne maama nalirabidde. Leero 15. Nkufulunge n'efuufu yeewanike ate nkutwale mu ddwaliro okujjanjabi.
Basooka ne beetwala n'agamba ajja mukuba mutwale mu ddwaliro amujjanjabe. Ne bazifunya nange toneerijjako nja kuyiwa. Nja kuyiwamu obugomesebwa nange nja kuyiwa agagomesega ageeyo. Baagala kweyoola. Naalongo. Nina kapanja baagala kweyoola. Maama buzibu kikumbe zeeta Shafiiki. Gwe nakapanja waki weerega maama wange. Njaga ettaka lyange. Ettaka litya. Ettaka litya ono maama wange. Yakwatagana mukomu k'ettaka yalituwadda. Kati ebyogenda maaso n'okwasa Marocha ayina okakwate ku ttaka lino. Wano wakyaliwawo. Mama wano si waffe. Bwe munajja babiri nja bagata maama wano si waffe. Yatabuka naye nga sebo kamuga akajja mugata. Yanoga embooko nakapanja adduka emisinde. Bw'omanyira tobamanyira balala. Ffe tetumanyirwa genda omanyira abeewammwe. Omanya engeri gye wagenda maaso n'okuyimpa alina n'ogattanga embidde olowooza bwe mwona omumanyira. Banewunazi ali mu kunzitya ettaka kati yayita ku ndeku buli kaseera agwa mu bizibu. Yawulira akuba endulu n'ava yali akubye esama. Nange bakisi ekiri ku kyalo kino kati abantu bonna batandise kubuka budusi ono ava eno adde eno ankanga omusima Nalongo yayiyo omwenge gwange oba lwaki abantu tebategeeranga nze singa abantu bategeeranga nze twandibadde ffenna tuli bulungi tuzagezaako okungoberera sisa naye abantu singa ffenna tutegeeranga nze kaakati ye amanyi ku kyalo yategeera ndeku era agamba singa ku kyalo kino ffenna tutegeeranga nze singa ekyalo banna ekyeyagala bweyagazi yekibanjagazaaki zuno temuli yadde zuno zena temuli yadde kugamba emandula yonna eyijula wabula mwana wange okatutte empola ne katutte emisinde kweni ngakubye kyenva kwagala mwana wange Shafiiki muwanga maama kabadde kasusse nkatwalaganyize katwalanga akuba obupale bwa bbululu bonanga misekuzo maama amwesiganga mundu mmenye Shafiiki omanyi nyama gye batemera ku kiti banja omuntu oguddako nkakube nkavotevote manyi nyama gye batemera ku kiti kono ntya ye naye kimanyi gwe watondekwa zininga wamagi wa UPDF nze natendekebwa mu barracks bombo byonna ulira bwe yewaana kewanise nekeereega nekagenda tusobola maama njakakubira kati manya tebakyalinako yadde kakwate ku ttaka lino gwe gwendabako yenna yenna kubogolera wano sawa lugonvu mukyalo kiki watandika ddi nina kumwezi mmeka omuwala yajja ngeri gy'ataaweereza ssente Lugonvu amugane watandika ddi ennaku z'omwezi mmeka maama wamusindikiranga ssente ennaku z'omwezi 15 bamuloga yasigala mu kasala kkubo nagambye ayagala okuzannya essimu eri 072777 nti maama wange yalwala maama wange yalwala nenkwata obusente bonna bwe nali nembusipendinga naye ne guno maama wange lwemuziisa ate ng'abadde mulwadde nga nze mujjanjaba mu ddwaliro era maama ayagalamu obusente bwe mbaddemuwa buli mwezi ate se nabulinawo nembuyambisa mu kufa kwa maama sikyayina kati saawa zino wendi mu butuufu sibitegeera maama asooka agumiikirizeeko bwe tunaba tufunyewo kasente tujja musindikira kasa bulijjo tumusindikira yamugumya oli ku mission yakuta maama wange naawe sente zezitali kati olw'okuba owo yafudde kyogamba n'owange takyalina byakukola ng'owo owulira ensi owulira kyambuuziza naye kiki nekiki bannange zezitaliiwo maama lwaki oleeta excuse zezitaliiwo maama agumiikirize ng'amugwa mugwale ng'amugamba mpa sente ziri luddawa
Mwebuzabuzanga abafuka banabantu gonna mazizeta sente. Ezo sente za kusasula amabanja agasi. Ezo sente za kusasula amabanja agasigaddeyo maama oluvannyuma lw'okufa bannange. Kandaba olowooza ezaffe tezirina byakola maama wange talina byakola olyokodde mu kukukulira essente. Mulimu abakazi nga si bangu naye nze bannaye nsanga nga biyise. Batandikira wakiri nanyenze sulika manje. Amugweggwale. Mama wange akyalina ebyokukola. Yamuganze maama wange akyalina ebyokukola ssente azikwatanga bw'ayagala yaduumira. Sente za musajja yazeekoledde. Oba olina omuwa ekitiibwa n'omugamba afazaali kola bwoti ne bwoti naye ggwe ssebo bubeeri. Kati ssebo yazimugyamu nga tawadde yadde respect. Abakazi modulo gye bali. Nga talina yamuwadde akatiibwa. Yamusindika sabulijjo kumusindika. Kamalo bwenda bakeziriko. Namuga ate ku simu wandibadde obundekera kwani bwenda bakeziriko ngenda zijjayo nga te ku zino. Ekikulu nsindikidde maama ssente. Ebyabafuubo gwe omanyi n'abafuubo. Kunguba kayisulawo. Ye yeefiira ku maama afunye ssente. Yamugamba ebyabafuubo. Gwabimanyi. Ate ekyobumanya zino ssente sizo olina okumusindikira obadde olina omusindikira ezisingako wano. Kaakati ssebo. Tezimala tugenda kola tutya. Naga maama wange olina ogenda maaso n'omukwatanga ekyatiko ekisuse. Ngambye ekibu ofuna endala ogenda zimusindikira si ekyo. Aweereza nnyazaala bino avubuka ye mweraga nnyazaala oyagala omuteeke ku musaala. Si mwangu. Yasigala alondo badde. Nakubira maama esimu. Sente ozirabye? Maama akasente okalabye bannange sente ozirabye? Kale maama ezabadde alina naye era endala ngenda zimuggyako nja zikusindikira. Onye abasajja baleegaako amanyiiro. Yawulira nga asirira ggwawo. Naye nga talina kyakukola. Tuwasa abakazi tuwasa emibiri n'olaba ebbeera omutima gwa mbogo nga wuzingi yonna kyekyo naye ng'obwongo ziro. Ng'obwongo ziro. Yatunulira omukazi naye nga talina kyakuloledde ali mu kacupa kacuuta ekisasaana kwekyusa. Nisha mukwano. Nisha mukwano. Come on baby. Mane kamone baby. Tonkwatirira. Tonkwatako gwe lusajja gwe yayinayo webbali kaweesa. Saagala kuddamu kunkwatirira gwe. Saagala kunkyachalizaako magalo gwe. Kusa omuntu. Mukwano zo omuntu. Surprise. Akwedde surprise. Seba kati. Teba kinkulete. Yamugamba ati. Yamugamba surprise kyejira mu kabeeta ndabe. Bibi, byonna ebirimu byonna bibyo. Namugamba byonna ebirimu ssebo bibye. Tugenda okubeerera mu nju. Tugenda okubeerera toyingira mu nnyumba yange toyingira. Toyingira nnyumba yange ogenda kunswaza ki? Wagisasula okogiyingira. Sikuwa sente ze. Sikuwa sente z'ennyumba ogisasula. Bw'obompa nekitegeeza ki? Ez'emyezi zena egisembye nze nasuku. Olwo n'ofuuka landiroodi. Namugamba n'ofuuka landiroodi. Nisha kikyogezaako okukola. Ye bannaye. Olwo kana akaveera ke kakumizizza amampaati. Nti gaagala okuyingiza mu nnyumba eyange. Nedda. Yamugoba. Namugamba tonsemberera aleeta amampaati. Abimanyiiko. Mukazi wange. Namugamba mukazi wabimanyiko era mukazi wange. Bimukwatako ki? Mukazi wange bimukwatako ki yasuubiza ono omuwala ogoba mukazi wo mumaka. Ngenda kumugoba. Amuyingize bwe kaseera ogamba ngenda mugoba. Togoba olukazi lwesibye mu maka gange ulira abawala. Ngenda kumugoba era Nisha kakasa ngenda mugoba. Kuba gye nva kati era nzirayo ssaawa zino mugobe. Njagala ogenda okujja nga tewali ng'omukazi mugobye. Ngenda mugoba si ekyo mujja obujja. Ye kaweesi oba aliko naye Mindi. Nga mugagenda bumugoba ngompita nti Nisha gerindako n'abakabeera akaleka wano. Kumba abalaba nti wakugalirayo. Mukwano. Kabiro ezo oba okaleka oba n'ogenda nako ezo kaleka. Byamuggwako omusajja wattu. N'akwata embeera yentuula. Yeeryewo.
ekyagenda mu maaso bagiyise Makula. Kaakati abawala bazibu yagenda okugulawo ng'amanyi akabeera yakalesa abitwale. Agenda okulengera akuba miisi. Kati ate akabeera akatutte manyi waayobya akabeera agenda kaleka. Omusajja omukopi banneewo ono. Bigenda kuggwera wa. Kati yeebuuza ekibaddemu. Kaakati waliwo eyajja n'abiika mukyala Makula yafudde. Kaweesa alayika yamala n'amutta bannange. Yali ayagala okuleeta omuwala omutwe tugenda otandika ekitundu ekyokubiri siri bulungi. Naye nagamba tuba tutambula mpola tuva ku Moon TV nateera nga wuli we tuli.